Banga emizimu gigyeko amasannyalaze bannange bakungubazi bannange mwenna basebo ne bannyabo abantu mwenna abavudde ebitundu ebyenjawulo okujja wano ku mbaga y'omulongo Kato esembayo. Mukama mulungi obudde bwonna. Njogedde ekigambo Mukama mulungi ne musirika kuba mwina kye mumanyiddemu ekirala naye Mukama mulungi okukuwola kwe twagambye mukujjewo bwenyumira ne mundabamu ate ekirala kisobola okunyiiza ate bwekunyiigira bw'otansyako omukusonzijako Ekisirane. Basebo ne bannyabo amannya gange nze Namutebi Silivia mbadde mukwano gwa Kato okuva 20. Tutambudde naye mu buli mbeera. Abantu abasinga buli muntu Kato bamwogeddeko ebirungi bingi naye nze ebirungi byentambudde ne Kato ndowooza bano baabe mu kiibi be basobola okubijjula ne bamedinsereko. Naye njagala kujjayo obuntu nga buna mu nsi muno. Ekisookera ddala Kato Lwama abadde musajja muganda. Ffenna tukiza nti abadde ki? Omusajja omuganda atalina ffumu mabega wa kitala toli muganda. Omusajja omuganda atalina lubugo luwo toli muki? Tulekerenga okulowooza nti obuwangwa emisala tujja kulaga Bayibuli tubusinzenga ekiro tutya olw'okubanga bannaffe bajja kugaana tusabira. Kato Lwama abadde yekkiririzaamu ng'omuntu. Kato Lwama abadde amanye empoowo ze ng'omuntu, si musango omuntu okumanya ki? Era nkakasa empoowo na wano weeziri obunaamuteekayo nga zo zitandika omulimu gwago ogw'okukola. Naye abantu abasinga mulinga balowooza nti olw'okubeera ennyo n'eddiini ng'oyambadde ekyambalo nti kwe kuyita nti anaayita Mukama, Mukama yanaayingira mu Bwakabaka bw'omu ggulu. Tekisoboka. Basebo ne bannyabo Kato abadde musajja wa ddiini. Nga Maama Fiina bwe baatuma Silivia ndi mukyala mu Katuliki ate ndi mukyala musamize, ndina abasamize nzaakulira abasawo b'ekibaasi mu kuba. Seegaana mpoowo zange, seegaana lubaale wange, sitiiranga misaawa gyonna nga Kato Lwama bw'abadde. Naye nja kuwunzika olw'okuba batuwadde obudde butono. Bannaffe abaaganye tusabira. Nze ndowooza gye muli yonna muswadde, mwakaswala. Twafunye paasita, twafunye omusumba, twafunye Sebo paasa wange olwaliro nangidde mu butongole ne bwe mba nvudde wano n'enkutuka Sebo nkwetaaga gy'osabire. Sebo paasa bugingo, taata paasa bugingo, naama wano nti n'abapaasa bange 2 mu nsi muno. Paasa wange bugingo ne paasa bugembe. Oba toliwo ng'oli bize bugembe ng'ajjanga akikumamu essaala. Kubanga nze ndabira tessanyu liyitiridde ne mwoyo atujjudde ng'abantu abo si be bazze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbakakasa buli agala obuwangwa wabusigaleko tabutya. Ssaabasajja Kabaka wangaale. N'ekirala naye oliwa twawaayo amabugo gaffe wano, naye oliwa twawaayo amabugo deni era tugenda kuddamu twongere kubanga abaana bano bava wano balina okunywa amata, balina okweyagala n'abantu olina okuba ng'okudaabuda abaana. Katwongereyo obukadde 2 ng'amabugo ku ssente ze twawaayo Ssebo. Ekitiibwa ky'amaanyi tweyaziza
ekimuli ky'amabafiina bakitegeke akiteekeko lumu. Mwami Charles James Nkuluge ensabo gye ogenda kwogera ku aba artisi bonna mu ggwanga abattawo mwenna nsaba mugye wano akadde kano. Abe Maama Fiina ategeka ekimuli. Maama Fiina ateekako ekimuli. Embuuzi yange ekyukamu katono. Mukama yeebazibwe. Notemuddamu. Mukama yeebazibwe. Amannya Charles James Senkuluge nga kabula katambire pulezidenti wammwe. Nze nabitandika ebitambuza abantu akanagidagi kaakati ate bwe mutenyweza bulungi baatisi bamaliridde entebe eyo. Ngenda kubeera ni fair njogere nti bakagira Dramators ne Charles James Senkuluge bawaayo miliyoni 2. Lwaki ngambye nti ndi unfair? Kubanga buli artist ali wano yasonda naye ye talina kazindaalo tasobola kwogera. Bano bonna be mulaba basonda sente ne baziwaayo ku lwa muganda waffe Kato Lubwama. Kikyenziza okwogerako bakayimbira Dramators, Afri-Talent, Diamond Assemble, Diamond Productions, the Ebonies, Theatricals, the Apps, Kaya Frimpe, bonna abakyayogerera Kato Lubwama eyo nzize kubagamba Kato Lubwama ono bwe tuzze okuziika yali avuddeyo ng'atakyayagala bibiina ng'ayagala bannakatemba bonna wamu okutambulira awamu okukola enkyukakyuka mu Republic of Uganda. Engalo za Kato muzimu. Era njagala okukwatwala akakisa kano ewa bali Mangeri n'aliisa abaana bonna nga tutambudde eggwanga lino nga twagala okussaawo theatre ku ntiko kubanga for a very long time theatre yebadde ku ntiko mu Republic of Uganda nga tusazeewo okukolera under Theatrical Association Uganda. Kyekyo kyengenda okwogerako nga tukoze omuzannyo twatambula nali ŋŋaanye kubanga twasaba appointment ne batatuddamu. Kato Lubwama n'ajjeeko ewange ekiro ssaawa 4 n'akonkona ne mugamba kiki n'aŋŋamba tugende tunoonye bekikwatako. Ne mugamba nze ndi presidential candidate sitambula nga tebampadde appointment. N'aŋŋamba maybe tomanyi kyoli tolina wenza tuka ne bagamba ali munda nti Senkuluge azze ng'ali ne Kato Lubwama ne Philip Luswata ne batatuggulira. Ne mugamba ayishiwa n'agamba ddala ne tugenda. Gye twagenda olwatuuka Bekapa ne batugamba mufuuse bagenyi ba gavumenti for a full week nga tuteesa ku nsonga za theatre. Naye nga twakyalira Jerusalem Sale n'agamba make yourselves relevant. Ne mugamba tugamba tetuli relevant. N'agamba nedda make yourselves more relevant. Mukole ekintu ekikyusa eggwanga lyonna. Ne tuyiiya omuzannyo guyitibwa Cease Fire. Bala Cease Fire nga kigambo kirungi. Ffenna tujjidde obusungu olw'ekyakiyaganye okusaba Cease Fire. Mukikomyawo bwe mugamba bonna lwaki mwasaze omusango ate nammwe nga musala Cease Fire. Tugenda kuzanya ebintu ebitukwatako nedda fire yennyini abantu abaikuwa amasasi tujja boogerako naye neffe tubeera eyo waliwo ayogedde wanangamba buli asituka ne bamutema eyo nda Cease Fire. Twevuma twejengulula twemalamu ekitiibwa tekigwanidde. Njagala mpite bangi nnyo abazanyi Cease Fire bandibadde bajja ne bambukiriza nga tugenda okuteekayo ekimuli tubagamba omuzannyo gwa Kato Lubwama gwe twatandika ne Philip Luswata nga tuli away from Kampala gukyagenda mu maaso. Tugenda batuukirira mugule etteebeezo paapasi yago omukyala owa DP DP oye nange ndi wa DP DP oye
omukyalo Wanditwaala agambye tusobola okukola ssente. Omuzannyo guno gwa kuzuukusa theatre tukutambuza Uganda yonna tulabe nga abantu bazuukuka batandika okuddamu theatre ebirala byonna tujja byekolera. Naye tetujja kuva ku ssente za gavumenti kubanga naffe tuwa omusolo nga bwezimba obutale across the country. We need entertainment. Tubadde twabala ne Katolwama n'agamba buli we tutuuka poliisi eri luddawa nga weeri, eddwaliro liri luddawa nga weeri, theatre eriwa wano tewali theatre. Naye bw'oba abantu bagenda kusibwa, abantu babeera bagenda kusoma, abantu beetaaga to be entertained. Ate theatre ye ya district ya society, theatre ye mira, theatre bwezirika abantu nga bagenda bejeebuula ebbanga lino lyonna nga kata afudde mbadde mpulira ab'amagezi abagezigezi n'ab'olugezigezi nga bonna boogera. Tubagamba ekigambo kimu kyokka, tugende mu mutima gwa Katolwama, tunula butunuza bitwetoolodde wano olabe nga nuupu ziri umbrella za nuupu, okutimba kwa DP aba movement batuuse ne babakubira mu ngalo. That is Katolwama olwo bwe tuzze okuziika. Abadde takyali wa DP takyali wa nuupu, nga munnayuganda ayagala ba artist bonna bakolere wamu tukole ekintu ekitwala maaso. Tulayira Paul Katolwama, tulayira tiwebale kubanga bwe twatandika ebintu bino tuvuga emmotoka yajja n'omwana oyo Conrad neŋŋamba nga tugenda mu meeting n'abanene sipiika abayise ng'ajja ne Conrad emirundi mingi nga ntemwa neŋŋamba ne Conrad gwe twala banene bano oba mugambe teme kuyingira ng'omutima guŋŋamba waliwo ensonga yingira ne Conrad abanene bonna bamumanyi by name. Kati Katolwama emirandira gye amaze okugisiga. Tukugamba tugenda kuwa amagezi mangi nnyo kwatugera the creatives nkuwa amagezi gabwerere byonna biwulirize, but at that age oyinza okwesalirawo n'okola n'ogenda maaso. Ffe twatandika okuwandika nga tuli myaka egyo. Senga nali nkoze Luganda nali ngenda kuwuzibwa akatabo kange omunaala mu siniya ey'omukaaga kubanga bakateekawo nga kyali student nate gasikoze Luganda. You start early n'ogenda maaso kisoboka webale mumagasimulaba watambulemu. Conrad tukugamba tujja kubeera naawe ate wandiika najja bali ekotosi nyingi zigende maaso. Ezo eziri ku Star Times, eziri Go TV, eziri ku DSTV sizimanyi. Manyeemu yokka eri sponsored by Uganda Development Fund. Tujja gifiirako era family eri part of it without fear or favor. Mukama abampeera omukisa. Sanyu yukanga tuimba tetugenda kukula nate tulina yo navei mubulamu obuta Owekitiibwa Katende tuwaddeyo amabugo ga miliyoni emu. Kitalo nnyo ekya muganda waffe. Weebale nnyo.